Omukyala Omusiraamu every Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. with HAJJAT SANIA KIGOZI. Omukyala, oyagala okweyongera okuyiga obusiraamu bwo? Oyagala okusomesebwa abakugu mu ddiini era okufuna ebyokuyiga mu busiraamu bwo? Tosubwa. Program Omukyala Omusiraamu wano ku GTV ne HAJJAT SANIA KIGOZI, Mother of Orphans. Buli lwa Sunday okuva ku ssaawa emu mpaka 2 ez'ekiro ng'oyiga okuguka era ofuna ebyokulabirako ku ngeri omukyala omusiraamu gy'asaanidde okutambula mu lugendo lw'eddiini ssaako obulamu bw'ensi wano ku GTV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي abatulaba n'abatuwuliriza TV yaffe Nganzi GTV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sania Kigozi, the mother of orphans. Olwaleero ndina omugenyi waffe ali special inshallah taala. Ninamusaba ababuuzeeko era abeeyanjulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ndohozi ze Dr. Hanifa Namala Sengendo. Nze ndi maama era nsanyusa okuwulira nti ankyazizza. Is a mother of orphan. Ndi maama naye nga nafuna obukugu mu by'abaana. I'm a pediatrician. Naye nga n'ekikulu kya byonna ndi muzadde. Atali muzadde w'abaana bokka be nazaala wabula omuzadde ekiseera kyonna obeera muzadde. Ndi mufumbo ennyama. Tweyanziza nnyo mukwano. Olunaku olwaleero inshallah tugenda tunuulira omulamwa gwa enkuza y'omwana omulenzi. Bantu bangi tufa nnyo ku baana abawala. Abantu batunuulidde nnyo girl child. Ne beerabira nti n'omwana omulenzi amataringa. Hatta naye bwe babufumbo dokita ojja kwekanga ng'abaana abawala be balina webasinga okomplaininga be basinga okufuna ebizibu so nga abalenzi nabo babifuna naye nga banyigirizibwa. So atulaba ali eyo awuliriza tuula kalira abaami mujje mwenna mutuula omusomo guno gugenda gasa omuzadde gugenda gasa abaana bonna abaana mu abalenzi mubayite tubeeko kye tusharinga nakyo. Dokita abagambye nti mukugu mu by'abaana trust mission eno omuzadde wenna togenda jejjusa omwana we agenda va ku TV ng'alina kyafunye. Dokita olowooza lwaki omwana omulenzi tafiiriddwako nnyo? Nze ensonga eyo kiva mu history ebyafaayo ebyedda. Edda actually ne mu Qur'an tusoma nti okusooka bwe bazaalanga abaana abawala nga bakola ki? Nga babakasuka. Ate ekiseera ne kituuka nga bakabaka batyanga abaana abalenzi. Nga bw'azaala omwana omulenzi alowooza ajja aba insecure, ajja kutwala authority, ajja kutwala obwakabaka bwe. Naye nga mu nsi zaffe naddala ensi zaffe zino ezikyakula omwana omuwala yasooka n'ateekebwa emabega. Omwana omuwala nga tajja kgenda ku ssomero. Ekintu ekirungi ekyokulya ndooza naye wakola omanyi tolina kulya nkoko. Kituufu. Ate ng'enkoko omanyi gw'osinga ogyetaaga lwaki? For example buli mwezi gw'ovaamu proteins. Olw'okubanga oluuzinga that wandibadde gwe weetaaga ennyo enkoko oddemu ki? Amaanyi. Oddemu amaanyi n'okuzimbibwa omubiri. Osharinga proteins bw'oba lubuto n'ekiri munda. Abakyala tetwalyanga magi. Kituufu. Omukyala teyasalanga kkubo. Jjajja bange n'essaawa eno tebalya amagi n'enkoko. Omwana omuwala teyasalanga na kkubo. Kati kitegeeza ekiseera emyaka gyaliwo ng'omwana omuwala tasobola na kutuukirira bantu basobola muyamba. Omwana omuwala mu mirembe egyedda ng'atwalibwa okuba nti katugeze bw'aba ali mu nsonga ze ez'ekikyala abeera tajja na asosolebwa. Ensi ezimu bamutwala n'eyo mu kisenge ekiri eyo. Kati olw'ebintu ebyo ebyaliwo ensi n'esooka ekwata omwana omuwala ng'ekyatika. Ne twerabira nti Allah ne mu Qur'ani agamba nti yatonda buli kimu into pairs. You remember?
Allah yatonda omuwala n'omulenzi amanyi ne tugateeka ennyo ku mwana omuwala okumugjayo. Incidentally nze in my practice ng'omusawo naye nga expert w'abaana naddala abavubuka abaana abalenzi ate ne tubeerabira ng'olaba nti kati n'awaka omuntu atiitiibya omwana omuwala n'abalenzi balaba ti nze sente bwe zibaawo bwe giba $200 bw'ogirogamba nti omwana omuwala tajja genda ku ssomero kasisitako kasaasire naye n'omulenzi yeetaaga bokisa ng'omuwala bwe yeetaaga paadi. Lwaki omwana avubuse ateekwa okuba mu bokisa afiitinge mu society aleke kutambula nga yennyamiza. Kati history eyo eyatiitiibya omwana omuwala naye ensi neetateekawo kapima nti point ki we tuba kaakati nti bano bwe tubanga ate abawala baleseddya abalenzi kati abalenzi balekeddwa, which is a challenge to society. Kubanga Allah yakikola by the way nti Katonda yakola nti omulenzi kati njogera ku human beings Katonda yakola nti omulenzi buli omu alina obuvunaanyizibwayo naye kati ngaawaka omusajja gwe head wa family. Ne bwe tuba tusomesa abaana mu pifo mutabani wange yali aŋŋamba baba wa question mami who is the head of a family ateekawo answer ki father of course. Naye ate nga society tekwase mwana ono gwe tujja okuyita ave mu boy adde mu maani adde mu husband atuuke father. We have not groomed, we have not mentored the boy child. So kati obuzibu obwo bunene kyova olaba complaints oba ebizibu ebisingamu ababeera eyo mu byabafumbo abaana abawala bakomplaininga nnyo omwami tagula bintu waka. Probably teyasomesebwa nti omulenzi agula ki ebintu ewaka. Omulenzi tasobola nagulira mukyala we paadi tandika ne paadi HAJJAT kubanga it is natural nennika n'empala alaba waliyo n'abaami abalina belief nti omukyala tebamugulire ogula empale mugenda twawukana. I've ever heard of that. Can you imagine? That's a myth, a false belief. Nenga Islamically ddala omwami alina okulabirira omukyala. Actually fata abasiraamu twandyesimye nnyo because Allah defined bali abalenzi abasajja be balina okutuwa ffe ne tubatebenkeza naye omanyi lwaki ffe tetusobola batebenkeza tebatuwa ate tebamanyi nti balina okukola ki. You see how the Quran is very comprehensive. Yes. Kati ensi neebeera nga yeebase omwana omulenzi n'atandika okwekomomma. Jjukira ensi tukimanyi bulungi kati wano wokka mu Uganda ebitundu 7 ku miliyoni 45 ez'abantu eziyingira 48 bwe tunaakola census. Kitegeeza nti abantu kumpi miliyoni 3 bavubuka. Ate Allah n'akikola nti weewaawo abakyala ffe bangi naye ate omulenzi ono Allah yamuwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. He's the protector. N'amaanyi okimanyi ne waaba mwana mulenzi ng'ali mu nju nga taata we taliwo muwulira nti waka waggumira. Ate bw'aba mu lubuto kati HAJJAT oli muzadde akusamba. In fact abantu bagambira nawo nti oyo mwana alina okubeera mwana mulenzi. Omwana omulenzi ensamba gy'akusamba si ey'omuwala. Fe abatulaba abazadde tubitegeera bamaama abali eyo mukitegeera. Omwana omulenzi ensamba gy'akusamba si ye mwana omuwala. Va mu kukusamba bw'ayonka ebbeere abadde nakugamba ate okuyonka kwegamba Allah alina amaanyi ge yabawa ag'enjawulo naye kaakati ensi egakkakanyiza. Therefore to creating the crisis. To crisis kyeki mu Luganda kwegamba tulinganga abaleeseewo olutalo ku baana abafu abalenzi mu bugendererwa ate era olusi maybe tetukigenderedde. N'olwekyo HAJJAT gwe nga maama waba orphans, the mother of orphans, kikulu nnyo okubeera ng'obuuzizza lwaki twogera ku mwana ki omulenzi. Kyekyo Lwaki ddala twogera ku mwana mulenzi. Omwana ono omulenzi ekisooka ng'ogambye protection. Ekyokubiri omwana ono omulenzi alina okubanga atandikirawo okumanya nti wanjawulo. Lwaki wanjawulo? Abaana bangi mbeera nsomesa ne bagamba but how do I know I will be really a good husband? That I will be a husband. How do I now even be a father?
omwana abuuza my son he's just 8 he's making 9 mu myaka 9 niye agenda nagamba how will I really become daddy kwegamba ayina bye yeegomba ku taata we oba nyambala oba njogera ekisooka tulina okufokasinga ku mwana ono omulenzi kubanga stages zayitamu okuva mu boy man husband father ziteekwa okubanga zitegekebwa zitya tutandika n'okuba omwana ono ng'omuzadde omwana ono omulenzi bw'oba omuzadde okimanyi ne bw'oba oyogera naye edduwa ze tusoma gwe ng'omuzadde omwana wo oteekwa okumutegeka ayi Allah omwana wange ono omulenzi gw'enzadde nsaba akule bulungi abeere omulenzi ow'obuvunaanyizibwa abeere omwami ow'obuvunaanyizibwa abeere taata owaki ow'obuvunaanyizibwa ezo zonna edduwa tuziraba mu Qur'ani nga ne Allah be yateekako okumanya tulina nabbi Zakariya yasoma baali basajja era Allah amanyi ensonga lwaki ate ffe bannasayansi tukimanyi bulungi you just imagine nti gwe omukyala buli mwezi Allah yakugirawo ennaku 5 ng'olina embeera omuntu gy'alina okutegeereramu tukimanyi abaana baba mu nsonga zaabwe n'abanga mukambwe n'abeera nga avaavaako waya ne bw'ofuna lubuto emyezi 9 gyokka emyezi 9 ogiyita mitono ne bw'oba oyonsa HAJJAT toba wa bulijjo naye Allah yakola omwana omulenzi buli kaseera alina kubaaki soba nze bwe mba HAJJAT ng'olina omwana anyonka okimanyi obaana ku puroguramu amabeere ne gakusaanuuka olaba puroguramu bwekutama akaana bwe kakusamba wano olaba nti you need to change position omusajja ye Allah yamukola focused kyova olaba Allah yamuwa amaanyi ag'enjawulo ye omwaka asaala esswala 360 ne bwaba mulwadde ne bwaba ku ndiri naye nze Allah yamanya lwaki ayina obunafu bwange Allah ate okuwasa nti Allah yabawa nti muwase omu babiri naye gwe omukyala tasobola managinga basajja babiri omusajja asobola okuba ne famire ng'ayina abaana 2 5 naye mu nju HAJJAT obeera n'omwana omu kakati omwana ono omulenzi tulina omutegeka. First of all, we have to teach our children how to be present in life. I call it P1, first P. Okay. Our children should learn how to be present. Nti omwana bw'abeera awaka alabika atya nti waali. Guno omulembe ogwa teknologiya gufeebeza nnyo abaana baffe. Omwana takyasobola na kusitula kidomola ky'amazzi. Omuwala bwe kimulema gw'omulenzi you should be able to carry present. Okina abaana abalenzi b'ennaku zino bo babeera na ku TV ku games. N'abeera ku game. Omuwala yalina ofumba. Naye ffe twakula bazadde baffe wakati ewali muwala tewali mulenzi. Tebaawula. So tulina okuddamu tukuze abaana baffe. You have to be present in the house. Nteekwa okubeera nga maama bwe ŋŋamba nti ani bannange aba ankeberera mu Qur'ani aya eno omulenzi n'omuwala ati naye ŋŋamba kati twogera ku mulenzi ono teyeefeebya kugamba nti ekyo abawala be babikola. Nabadde nina we nnima ne ŋŋamba nti bannange mubyale ebikata ebyo ebyalumonde bateekemu amalagala. Omanyi abalenzi kye baŋŋambye? Baŋŋambye egyo mirimu gy'abawala. Meaning that as low as that kubanga ffe TV yaffe netuuka okuva ku muntu owa bulijjo naye ng'omulenzi bw'abyala ebikata ebyo n'ateekamu amala avaako okuba nti musajja n'okufumba atandika okwefeebya okufumba n'obasanga enjala ebaluma present pije tuliko present. Omwana omulenzi tokyasobola kugamba nti enjala etuluma tetufumbye Shania taliiwo Hanifa taliwo present P. We should teach our children to be present. Lwaki ennyumba ebeera eddugala present nga woli okitegeera lwaki waliwo ekintu omukozi taliiwo nogamba anti kakati tetwafumbye mazzi ga kunywa anti taliiwo present because Allah yakukola gwe omwana omulenzi protection. You have to be present. Yeah. How will you offer protection? Onaabeera otya nga Allah buli obuvunaanyizibwa bwe yakuwa. You know you are not present. Ababaka bonna Allah bwe yatuma yabawanga emyaka kumpi 4. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwala emyaka ameka
abuli ana 40 years spreading down, but it showed that he had to be present. Otherwise, there had to be presence. Chovolaba Allah yatugamba abatakiriza baabuuzanga nti naye lwaki Allah asindise ono omusajja ono abadde naffe wano agenda mu katale alyanga ffe. Allah yayagala otulaga nti yalina okusindika omuntu aliwo present, ali mu kifaananyi ekyo, naye kati abaana baffe ekifaananyi bakyejjamu. So our children should be present physically and should be and morally. Omwana wava eno wansi nga tagulumingiddwa bulungi. Be bano be tulaba ku TV noonya omukyala omugagga. Alina akasumuluzo. Alina nnyumba ye nga yamala. Njagala mukyala mukulu. Allahu akbar. Be bano abatali badde present. Tabadde present kakati ensaala beetuuse we yandibadde kiri Allah kye yamuteekako that you have to be a man. It is too late for him kati in a way of discovering himself. Njagala omukyala ng'ayina emmotoka ayina n'ennyumba ate ng'asobola n'okubeera nga nkolera sifaayo nakwoza nja kuzooza engoye. So we have to teach our boys abalenzi baddemu babeere present. Okimanyi nti ennaku zino obeera n'omwana omulenzi nga tasobola nakuba musumaali mu nnyumba, onoonya ateekayo ne buno nebbalubu tamanyi na balubu waliyo eya sikulu waliyo eya pini. How do I tuyite electrician afixing ebbalubu. I tell my boys you have to be present. The electrician kasookedde bajja toyiganga nti eno balubu just bakola bati ne banyoola oba ne breakfast. Omwana akuze myaka 10 asobola n'okulya breakfast n'akwetera mami breakfast in bed because he's present. Tasobola nakubeera nti amanyi nti emmeeza bagitegeka ne bateekako table mat ali absent ye buli lwajja baba babimutegekedde. Ayina ba anti basatu, maama waali ne sister waali. Mama ali ku mulimu. Ebyo by'abawala abaana baffe abalenzi HAJJAT tubazzeemu babeere present even in time, even n'okuyiga bino byonna ebintu ebirala tewali mulimu. Obusiraamu dokita okimanyi nti nno buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala yakiraba nti omwami bwagamba nti nongenzeeko ne mukiyungu kuyambako mukyala wange mpeera. You understand? Afunamu baraka. Naye kiri kyoyogedde nti omwana ava eno nga tabadde present. Ng'amanyi omuwala yalina okukola kino, omuwala beebo boosanga nga batulugunya abaana baabe. Okimanyi nti okumanya Allah abalenzi bano yayagala nnyo bategeka n'abaami babbaffe. Okimanyi nti nze okuyonsa omwana bawanga he has to praise me, that is the other P. Ate bw'aba alina n'obusobozi alina n'okumpa ekirabo n'okunsasula. Naye abakyala temugaana oyonsa. Temugaana. Naye kati tufokasinze ku mulenzi ono nti okumanya Allah yakulaga nti you have to be present and you have to praise P, that is the other P. Abaana baffe tebamanyi kusiima. Kati anaasiima atya mukyala we nga ne bw'ajja awaka omwana we tamanyi nti I can give mommy a hug. Tamanyi nti asobola okufukamira, if you believe in kufukamira oba omwana wo asobola okwebaza. Okufukamira kwa basajja ffe tukuze tulaba n'essaawa ya leero ffe bataata baffe tebayimirira ku bazadde baabwe oba maama muto oba bajjajja ki bonna down. Naye essaawa eno omwana ajja mu maaso bw'ati n'akwesimba tewali bitabo, omusajja tafukamira. Mami tewali siina bitabo, lisiti yange y'ebitabo yiino ayimiridde ati. We should teach our boys to praise. Balina okusiima, balina okutumatira nti bye tukola. Atuuka asiime mukyala we. N'abaana be baalizaala. Ekirabo bwe kigenda kitambula. Nena nga tayinza kulaba kirungi mukazi ky'alina. The only thing, go make money, gwendo we mukazi wo, muwe sente. Ebintu byonna sibireeta waka. Tebamanyi. Amanyi n'ogamba musibaano mukola ki naye ng'omukyala amwoleza asanze buli kimu stocks ziri waze akuzaalidde abaana azadde abaana emmere buli lunaku olyamba obeze naye ng'ogamba muno okola kinze nvaawo yamanyi ogenda okukola ssente ate ne Allah yabikyusiza nkuba kati n'abakazi bafuluma kati bagenda kugamba awaka yalese wakyafu asanze wano absent boy child yakula bazadde be bamulaga
Your role is to make money. Your role is to make money, but they have to be present and they have to praise. Omwana alina okuyiga okusiima gobadde obuuza lwaki omwana omulenzi amaka gafudde abasajja tebamanyi kwebaza ku bakyala baabwe. Hajjati ffe twogeranga abasawo twogeranga abakyala twogeranga bamaama twogeranga ba mentors kubanga oli ajja gamba oyo ayogedde ebiri ewuwe ffe wano tuli basomesa twogera biki ebiri mu nsi kubanga ffe wike gwakajjati nga tofunye mukyala kubidde nti Hajjati nkwetaaga banji nti ne bwenkola kyono omusajja talinsiima nti nkola kyo omusajja talinsiima kiveri omukyala n'agolola essaawa ennaku zino sister abakyala bangi bakola naye bakweka n'ebyobugagga byabwe akweka akasente akantu kakakubagamba munnange ono tansiima bwe naagula akagiraasi akalungi n'akalaba ajja kukanyweramu aleke kubanga atakalabye bannange ekyo ekintu fe abakyala kituluma n'omwana kaabe omwana ono omulenzi alina okusiima ono omwana omuwala sista we weebala okufumba thank you for washing for me weebala okubeera nti otegese ennyumba takikuliddeemu kulaba nti nze ndi mwana mulenzi we baakasiimula waalinnyanga gerege you get what I mean and even the sorry tasobola nagamba sorry because I know I'm a man nze ndi just okukoona obukoonye kikulume akikola ku sister we which means je bujja n'abalala bagenda kifeesinga ate Hajjati bw'ana akijja ku sister we naawe maama ajja kukikukola naawe mu nsi sekkati ayimukala maama we talina kyali ate ne bamaama neewunya n'asirika n'awuli mwana n'amuboggolera n'amutunuulira bw'ati nze Hajjati naye ng'asobola okambwalira nze mbeera mu mentorship z'abavubuka omuzadde ayingira n'akugamba Dr. Hanifa omwana wuuyo nze namuvaako nze era kasitojja ng'otandika ebyo mbu omwana namuvaako nkukuba akama nti kakati genda ate gwoba wamuvaako eyamuzaala kakati nze how am I supposed to mentor nga gwe yamusindika eyamuteeka ku bbeere ogambye nze omwana wuuyo namuvaako gamba bugambi omwana tulina challenge tukoze tutya meaning oteekwa okusigala muki mu picture gwenga omuzadde kuba gwenga omuzadde hadithi Nabi sallama yatugamba sallallahu alaihi wasallam buli muntu mulunzi abazadde muwulye hadithi eno kituufu ginnyonnyolemu kaawo muntu agenda kubuuzibwa ku kiti kyeyakola kyeyalunda kati gwe ngamba nti okutta omwana wo 15 10 14 years omwesi wa Dr. Hanifa omugala Dr. omwana wuuyo akoze eki yannema Dr. agenda beera n'omwana wo ssaawa emu 2 3 amute yegamba ennaku zino bagamba omwana aza ti bagenda mu kisulo bagende tubawonye yensonga lwaki kirungi olwese programu eno ng'abaana bawummula kubanga abazadde abamu olwedde kati balinga abafunye ekizibu awaka instead of embracing bino bye tuliko kubanga guno omusomo omuzadde guwulire naawe omwana omuzadde eno kyansi oba obadde tobikola presence twogedde ku praise Hajjati omwana ono bw'anaaba ayina eggume bw'anaaba ayina ekikono ku sisita we naawe eventually oliba wali oli mukadde nga naawe akuteekako ki eggumu oba ekikono beeba abazadde boolaba omwana atuuka ng'omwana tasobola wadde kulabirirako ku maama nti mwana mulenzi omwana omulenzi tafumbira maama we mukadde mmere tulabye bangi okumufumbira kale tulabye bangi ng'abaana abalenzi bali ne bamaama baabwe mu bukulu maama yalwala ali paralysed naye ng'omwana yamuliko omwana yamufaako alaba kiri nnomo she's my mom I should take care kubanga Allah agyampadde maama wange omulabirira abaana baffe tebasobola nakusaasira nza nti nkola nnyo mbavubuka okimanyi ffe tubeera abaana mu bisulo eyo ne mu masomero ng'omwana omulenzi asekerera omwana omuwala ng'afunye piriyodi n'amusekerera n'amumuukinga okimanyi omwana omulenzi akola ekintu ekyo kitegeeza oyo omwana tali brought up lwaki piriyodi maama wo agibeeramu basisita bo bagibeeramu kati ono omwana omuwala gw'otudde naye n'omusekerera ojja mulemesa okusoma kubanga gwe she's in her period don't come near me tonkwatira ku mmere those boys are there the girl gets stigmatized omwana omuwala agenda okulaba nga takyefiiringa ng'alaba kizibu nnyo bw'aba mu period tajja kgenda ku ssomero lwaki abalenzi bakola ki bamusekerera bamuyeeya weewuunye eyo emabega eyo
abaana abalenzi balumbanga n'obukongo omanyira sisita waabwe era sisita waabwe ali mufumba abonaabona nga beekuŋŋaanya nga bajja omuko balumba omuko naye essaawa eno weewuunyisa bulemu ogenda olaba nga anti nabo bye bakola abamu agenda okulaba bye bakoze sisita we naye byakola mukyala kati ngenda kukola ki sinakindi nga n'omuka bimanyi nti naawe byokola ki kituufu omwana omuwala yandibadde nga at least ng'omwana omulenzi ng'obeererawo ng'ogamba nti nga ne famire yonna ebaŋŋumu nti gundi kasita waali taata nyina mukwano gwange ali e UK naye taata we yafa bamuzaala omulenzi ogwo naye okumanya bali abazungu bannange bateekinga famire ng'ekikulu omwana omulenzi kwegamba wabbeeyi mu famire amazima okuba taata abwe yafa ife yalinga tamala ano myezi 2-3 nga tazze mu Uganda naye buli ssaawa ngamba sisita ndabirira famire yange bakusisita bange bonna bali kunze nza nokuba mukyayogera ku simu nagasooka ove ku simu sisita wange akubye naye gonza notunuulya omwana omulenzi n'olaba essimu ya maama wo ng'oli ku waiting ne girlfriend amazi n'obeera ku nosa maama wo ku waiting tomanyi maama muli wano mukyatinga na girlfriend oba na mukyala wo ng'ate maama akubye sisita wo n'akuba naye n'obeera ng'atamukola ki ng'atamulabye tomanyi ki kyayitamu tomanyi oba it's an emergency call osooka oggyeko because ene mabega 6 tobadde present ate noba absence obwo bulaba buba ku taata bataata bafuluma 12 adda 5 kisenge kwebaka 12 akomawo 5 kati nno bw'aba mu kisenge nga yeebase sikale naye twajjiddwa essimu taata ayingira lwabadde nga ali physically present mentally aba absent okimanyi nti taata ayingira awaka n'abeera nga ye bamumanyi daddi bwajja akasonda ke ali wali either ali ku ssimu ali ku mupiira ali ku TV ne bataata bayiza okulaba obuzannyo omwana taata bangobye sukulu fees tasala la ilaha illallah omwana takola ki tasala presence naye nga real presence abaana baffe tugibasomese naye tubeere ba role models bataata baddeyo babeere role models obuuzizza lwaki abalenzi balabira ku bataata their presence should be role model omusajja agamba nti nze nakula taata wange tebamubuuza gy'ava yes nga musajja n'akomawo nze nakula taata wange tebamubuuza naye ng'omanyi oyinza okuba ofunye obuzibu n'abali proud nga ganze mukyala adda waka late naganze mukyala wange tambuuza gyenva ali proud kati ekyo obeera otya proud ng'ate nyinza okuba nze ensookerwako okubeera nti senga oba olina obuzibu nze nteekwa okusooka okumanya okitegeera because he was absent ate kyatandikira eno wansi n'olwekyo holidde eno kajegeraako kugambye ava mu booyi maani ava eno booyi maani husband father grandi jjajja nti kyova olaba kava ku jjajja n'akola kyekimu mutabani wa mutabani kyova olaba edduwa tusaba nti n'abaana abaliva ku migongo gy'abaana bafu olaba obusiraamu bwe buli comprehensive ng'alina omuze naye nga bagamba ogambye mbunna akola ki teweewuunya taata we yakola akuba kati nze nyina wentuuka abantu ne bakubuuza oli wa famire ekintu yaseka Ibrahim kanja tetukyewuunya byokola oyo mwami yakolera nnyo obusiraamu you understand kati oba taata yaliberanga absent like the doctor said bye bagenda okwogerako nti ova mu famire yani nti ani abo babbanga ssente z'abantu abo balyaza amanyanga abantu cause legacy oba ogirese weebat egenda kutambula ku muzzukulu mpaka buli aliva ku mugongo gwo omugongo gwo okitegeera n'olwekyo holidde eno abatulaba ku TV yaffe ŋŋanzi GTV buli muzadde fuba nnyo okulaba nti omwana w'omulenzi naye kati muzze mu kasonda twalinga tugamba abawala be tuba tuzza mu kasonda abalenzi tubuzze mu kasonda omugambe kakati bw'ofumba tekitegeeza nti sikwagala oba tokyali musajja oli musajja no I'm teaching you to be present. I'm teaching you to have those skills. Abaana bayiga ebintu ebyo ebijjo bayamba kati ne mu maaso insha Allah kubanga abaana baffe abalenzi batiitiibiziddwa nnyo
omwana tasobola wadde kuwanga nkumbi nkugambye yagambye tabyala enkumbi ng'olw'ennimiro dokita oyo ng'ogenze wala kati kitwale kwala buliri bwe tasobola kwala buliri enkumbi ekyaliridda abantu omwana agenda abantu abalina zifaamu essaawa eno balina abakiga babeera kuki yes babeerayo nga bajja ne balima ng'omwana agendera mu nnimiro essaawa eno tamanyi nakwala buliri ekyo nno si kale obuliri kale omwana okimanyi okuba nti abazadde twonoona nnyo abaana baffe abalenzi the boys can't wash their panties omwana omulenzi tasobola nakwoza mpale taata asobola osasula naye bulungi kati alina anti waki abaana baffe tubeere present babeere role models tubayigirize gwe maama tuula n'omwana w'omugambe njagala ndabe ng'okunya panties zo omwana akirige nti nina okukunya panti yajja okisomesa omwana we naye kati bw'anaakula amanyi nze empale nteeka mu kisero laundry basket. Thank you. I put in the laundry, they are in the washing machine. You know, omwana onaamusomesa ddi nti panti togiteeka mu washing machine kuba twogera n'aba elite parents. Era dokita abo abaana obalaba aba washing machines buli kimu bakimukolera. Trust me nokukola tebakola. Akula nga amanyi buli kimu balinamu wakiwe. Food must be at the table sawa musanvu. Business ya billions and billions of money. He will just sit. Nga tasobola kumanaging abakozi bali mu company. Tate yali amanaginze yegamba oyo omwana yali akeddeko ku makya bamulabireko nti akeera. Kyekiri kye tugamba present. Gwe omwana wakirabyeko nti osobola taata okkeera ate oba abataata abamu tebasobola nakusaala jjama n'abaana baabwe nga yaki asaalako yiye n'afubutuka taata tasobola nazukusa mukyala we kubanga ogenze wala kubanga abaana they're in their rooms. I'm telling you doctor, this is happening mu families nyingi bigenda maaso. Taata tasobola nakusaala jjama in the house. Aite family nti mujje musaale akwatakola akaze n'azisaala n'atambula n'agenda ate omanyi oluusi n'ekireeta ekyo taata naye olw'okuba teyali present mu presence ayinza n'okuba tasobola kusoma alifaatiha mu lwatu yeefunugulira ku zino zuhuri aswiri ezo zo yayanguwa okusaasa bwe bamugamba nti nno dadi leero gw'osaaza subuhi kati kyakola asaala n'akola ki n'afubutuka. Yogerako dokita kuba taata ba-embarrassing abazadde mu maaso abaana abalenzi bangi mweyisa bubi abaana bavendi because mwalaba bataata bammwe nga ba-embarrassing abakyala bakuba abakyala taata n'abeeri n'akuba maama abaana be bali mu kutaasa oluusi oyambudde mwenna n'omwambula ate bw'omala ekisinga ate bw'omala omwambula ate enkya n'ogamba nti ono ye mukyala wange omwambulidde mu bantu embale ziizino bisaze maaso g'abaana kati ojjukira abo abaana buli lw'okikola okimanyi n'ono omulenzi abakiraba kirino baafitaata baabakubanga tetwakula nga maama baamukubanga ne maama bambi oluusi agamba nga naguma mwana wange nga naguma nga bankuba naye nga ddala lwaki oba okuba muntu munno n'olwekyo hajjati puroguramu kyogambye nti leero dokita twogere ku mwana mulenzi omwana omulenzi taggwaayo tumutwale nti naye yashapinga nation. You know, yashapinga yes. Bwe lwaki olowooza ennaku zino omusajja olw'okuba akuze naye ssekibotte yeerabira nti ye liida w'awaka yeerabira ebyo mubuuze maama wammwe taata talikolayo decision. We should teach our boys to be decision makers. Hajja tekijja kutumenya nnyo mu nsi eno bwe tuba n'abaana abalenzi nga they can't make a decision. Yajja okuba taata yajja okuba omukulembeze yajja okuba LC1 okitegeera yajja okuba prefect yajja okuba member wa parliament yajja okuba nga yakulira abalongoosa ye headmaster but when they have not been groomed to make decisions. Abazadde abali eyo trust me manyi nti nno mulina kye muyiga dokita ekintu kyali mu kusomesa buli muzadde tandika okwetunulamu weteekemu ebyo ebigere manyi buli muntu atulaba omanyi woogwa era n'olw'ensonga eyo twasazeewo tubategeke omusomo nga gw'abaana abalenzi bokka
olw'ensonga abaana abalenzi tebafiiriddwako dokita nga bw'agambye nti edda kyalinga ku bawana bawala nga babayita nabisiraani babayita bad omen mu zi families but right now ekintu kyakyuka mwana mulenzi tafiiriddwako so twasazeewo ne tutegeka omusomo gw'abaana balenzi okuva ku myaka 8 paka ku myaka 18 omusomo ogwo gugenda kubeera ku Pearl of Africa Hotel ennaku zino bagiyita Win 5 naye ng'eri wali waggulu eriraanye Nakasero State House so tutegesa omusomo gw'abaana abalenzi muleete abaana tulina abakugu mu kwogera n'abaana abalenzi buli muzadde ali ku TV manyi owulidde ensonga ze twogeddeko oziwulidde bulungi era abaana b'abalenzi omanyi kati wa we bagwa so inshallah taala mujje muleete abaana bammwe tubasomese biidhini rahman katugendako mukuwummulako katono inshallah taala tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Omukyala omusiraamu every Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. with HAJJAT SANIA KIGOZI. Omukyala oyagala okweyongera okuyiga obusiraamu bwo? Oyagala okusomesebwa abakugu mu ddiini era okufuna ebyokuyiga mu busiraamu bwo? Tosubwa program Omukyala omusiraamu wano ku GTV ne HAJJAT SANIA KIGOZI Mother of Orphans buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 1 mpaka 2 ez'ekiro ng'oyiga okuguka era ofuna ebyokulabirako ku ngeri omukyala omusiraamu gy'asaanidde okutambula mu lugendo lw'eddiini ssaako obulamu bw'ensi wano ku GTV. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bakulisaayo mu kuwummulako mwebali kutuwuliriza mwebali kutulaba ntumirako ku bataata bange mwenna taata Kagaŋŋanya bamama bange mwenna mama Nawanswa mama Lamula mwenna babeerawo ku TV nga mutulaba abatufollowinga ku social media mwenna babeera ku TV yaffe nga mulindidde programu yaffe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala programu eno agituweemu ebirungi era tufunemu ekyokuyiga tuli ku mulamwa enkuza y'omwana omulenzi. Dokita, omuntu oba omuzadde ali eyo atulaba akoze atya okulaba ng'omwana we akulira ku pieno gye twayogeddeko present ne protection okufiiringira ddala nti amwe man okuva mu buto taking responsibilities n'okubuulira nti nno kati muli akifiiringa nti nno bino binkakatibwako okukolebwa ng'omwana omulenzi. Ekisooka twakulanga tumanyi nti abaana abawala be babeera ne ba mentors olwolaba abaana abawala bamugamba genda ewa ssenga kati abaana baffe abalenzi ani aba mentoring ani abakwatako omulembe gutuuse HAJJAT nga twetaaga ba professionals abantu beetaaga abantu nga ffe bwe ngamba ffe sigamba nze nzekka naye abantu abakugu babeere nga babeera n'abaana baffe bababuulira ebigambo ebyenjawulo. Abazadde kibalemye. Abazadde ekisooka eky'amazima ekimu abazadde kitulemye ekyokubiri ensi etutwala process by process. But amidst that we should be able to create time. But amidst even all that tuba n'emisomo nga gino kati HAJJAT nze nkugambye nze neewaddeyo okukwata ku mwana omulenzi y'ensonga lwaki ng'ennaku z'omwezi 9 mu gw'omwenda tutegese omusomo ku Pearl of Africa Hotel yali kati bagiyita Win 5 nga ku State House. Lwaki omentalinga abaana bokka nga abakyala tulina ebizibu ng'abakyala tulina ebizibu ebyabakyala nabyo tulina kye tuyita intentional parenting workshops n'abakyala nabo bino byonna byenjogere kati abakyala bali eyo emitima giri bwe gibali bubi abakyala tebalya tebeebaka. They are going through a lot. They are going through a lot. Yes, partly toyinza kukola ku mwana yekka nga tokutte ku muzadde. So tuyina oluusi kye tukwata ku muzadde naye tulina n'abantu abalala be tukolagana nabo kuba nsobola okugamba nti kino ngusindise wa family therapist akole ku bakulu nze mpa omwana wange nzekka
mbeere n'omwana ne tumala ne twegatta tukola ne family meeting tumala ne tugatta ffenna nga family ne tujja mu family ne twogera oba ne mujjaze family dokita abaana abalenzi nga bakozeseza nnyo drugs abawala gye bali naye rate y'abalenzi nene twali musomo twalina omusomo gwe twalimu ne tukwata abaana baffe ne tubatwalako mu kifo ekimu wano mu Uganda ekirimu abaana ab'ebiragalalagala 90% balenzi. Kati gwe lwaki obuuza nnyo nti lwaki ate kati omwana omulenzi ate omuwala kaakati ate naye kubanga aliwo abankubidde ku ssimu naye Dr. Anifa ate kati abawala muzzeemu mubeerabidde tetubeerabidde just tusika omwana ono omulenzi okimanyi omwana omulenzi yakwana omuwala ekyokubiri bw'anywa ebiragala ajja kutuukira ku muwala we kyova olaba omwana ono omulenzi tumukwata nagwo mu musomo tujja kuleeta abaana abaali ku biragalalagala balenzi bannaabwe babibabuulire tubaleetera abaana abaali babayita buutu be baatawaanya buutu ebisiyaga omwana yennyini ayogere gwe mulenzi munno bw'onaalaba omwana mulenzi munno nga yafuna ekizibu ekyo amazima gennyini ojja kulaba nti no nange omulenzi kanzi dokita okimanyi nti abaana baffe bangi batya n'otubuulira ebizibu anti taata wahu absent give nako mukambwe muzibu buli wadde waka baba mukuyomba na maama buli wadde katwega lave waka yakola kyabwa naye abaana bali mu masomero bangi nga babayisa bubi nga babayisa betulabye issues nyingi mawulire abaana bangi batokyalingibwa naye nga batya okwogera omwana tasobola kugamba lwaki first of all oyinza okuba naye wennyini oli absent toliiwo oba bw'oba oli present mentally toliiwo oli ku ssimu oli ku WhatsApp ku buzannyo taata lw'obeera awaka oli ku mupiira maama lw'obeera awaka oli ku WhatsApp okyatinga oli ku socials zokka oli ku buzannyo omwana ng'alina eyamukola ekintu gwe maama okumanya toli present gwe taata ne maama omwana nze waliwo olumu by the way Allah mwana oyo amusaasire bajja mu ruumu yange okwogera nange omwana olwayingira bwe pa I sensed there was something wrong ng'omwana alina ekisu kyokka maama eyajja naye mu mmotoka nga tamuwulira bajja na bintu birala kati kyenva mubuuza nti mpaamu omwana ono kansigaleko naye omwana olwamubuuza ekibuuzo omwana ya busting out n'akaaba kumbe omwana ono waliwo eyali amukozesezza ni Getman ng'alina engeri gy'akozesezzaamu omwana ono nga bino byonna conflict ebaddewo ne maama primary cause omwana yalina ekizibu eri naye tasobola kibuulira maama lwaki ajja kulowooza nti nno ye omwana ye mukyamu because some parents always tuteekawo embeera nti omwana ye mukyamu nti omwana ng'atuuse okuvunda naye ng'abeera naawe omuzadde because you are absent obeera waawaka naye first of all embeera gy'oteekawo toyogerwako omwana talijja kugambako temuseka omwana gw'otawa kuhaaga bw'oti bw'aba alina kyawunya oli kiwulira otya ayinza okuba awunyako abuvubuka tanaaba tamanyi kwetereza wali ba boys kati kiri haramu HAJJAT omwana wo muwahaaga kati gwe maama presence yo bataata tandika okuwa ku mwana wo haaga lwejjo muwulira akamwa kawunya takola ki tasenya bulungi lwoyinza omutunula n'emmatu ng'omuwadde ki lwowulira akasu tanaaba bulungi n'omwana okukubulira ekizibu lwayinza okugamba yampadde haga oli bulungi oti nga nkwagala naye gwe okimanyi nti abazadde abamu tebagamba nko baana baabwe nti nkwagala I love you omuzadde alaba ng'oba ayogedde ekive okugamba ku mwana nze bwana sibugamba bwana kummanyiira atokyalanga kewantu dokita omuntu n'abeeri oba akaana ne kasala nze nyina amaka ge nakyalamu ne tugenda ku dining tulye ng'abagenyi wallahi omwana yalinnya ku ntebe ya dining zino dining z'ebiti n'alinnya wano nga mpushinga omutwe genda va mu ntebe yange otudde mu kifo kyange nga wampushinga nengezaako holding omukono gwe ng'abazadde be batunula kati ekya wenategeerera there is something wrong mu nnyumba wano we baatuleetera ebyokulya mukyala atwetera kyayi mukalu
omwami n'amuboggolera nga nammwe muwulira n'amuvuma ekigambo n'amugamba ki ekikuweeseza abagenyi kyayo muki ng'amaze asoose kumuvuma ekiga ekinene omukyala n'amuddamu amatawa gaguliddewo amuddiza feedback ali mu ffumbiro ono tutudde naye wano ku dining omwana andike nandi bize n'oli amugambye amatawa gaguze we namaliza ne mukwata ne muyita ne mugamba it's really bad what you've done is bad omugenyi wabaze wammwe abajezeewo for some minutes a very short period of time mwesootinge gagenze ngamba omwana nze gwe njogera naye abakulu mbaleka kuba abakulu balese bazadde baabwe tebaali present kati lwaki mtawana n'omukulu ali absenti betwale alinye wanangoba mu ntebe kwenda ndooza we natula kifo ki nze simanyi ndi mugenyi tudde naye talabangako nga bamuyigiriza naye nga taata gwe tuli naye ku dining tagamba na mwana vaawo kyekyo kyokola omwana alaba yakimanyira ndi mu ntebe ye vaawo gwe mu ntebe yange omanyi oyo omwana akufuukira ekizibu hajjati nga akuze ya rabbi kyova olaba togamba tebabuuza nti abankubidde essimu lwaki Dr. Anifa kati muli ku balenzi abaana mubaleete nga 9 omwezi ogw'omwenda ogujjako lujja kuba lunaku lwa 6 only boys balenzi bokka leero theme yaffe egamba nti the boy child matters nti n'omwana omulenzi naye kwali waali sigamba nti muwala yekka ate tebajja gamba ate nammwe mutugize mbadde muli bawala yes naye Dr. mukwano gwange yangane hajjati mutegeka buli kimu semina z'abakyala sima darusu z'abakyala sima conference z'abakyala simanya women sirabangayo y'abasajja naye gwe hajjati omanyi nti ne darusu z'abalenzi tezikwata z'abasajja tezikwata kati bamanyira kuba absenti kati ffe katukwate ku guno omugigi omuto tubasomese presence osanga neddala ez'abasajja zinaakola ki kubanga weekanganga era balowooza babimanyi naye nze njagala kati tutandike Dr. tegeka abasajja neddalusu zammwe tujja zitegeka mujje tubayigiriza how to treat us omanye tufuuke bakojja bamwe kati ffe tubeera mu kintu ffe bennyini ffe be mubiyisa ffe tubifiiringa ffe abazadde ffe be batuukirira bamenta abaami bannammwe oba nabo baabwe tebabikola ffe tujja babaleetera by the way it's a long journey it's a visionary journey kubanga nange omukyala bwe nnyimirira mu maaso ate temulowooza nti bino babbaffe be babitukola ffe naffe nteekako eyo disclaimer kubanga kasitovayo wenange olina kyolule bagamba is what is happening mbwe kakati olowooza ndowooza haji yamukubye ndowooza haji yamukoze bwati ffe tuli mu kusomesa ggwanga abakyala bayita muki hajjati kyagambye nti ffe bwe tunaaba tuyimiridde tujja kubuulira ekirowoozo gw'ojja okwekyekinga olaba oba oli present oba absent sijja kubuulira kiri wange naye gwe nga ggwe bwe basomesa nga bwe basomesa ddalasa seeka yagamba togamba nti nkusonzeemu ati bagenda ne basomesa nga bakoona ku ggwe yegwa atagula mmere waka yegwa kwega buli muzenga guli oba yali seeka kyeyagamba mbu bwe baava mu musomo mbu oli naamugamba yiseeka kaakati nze byonna byewagize olinganga ddala simanya mukyala wange yasinado naye bino ebintu abantu bye bayitamu people pass through a lot abaana abalenzi nekuba mu masomero abaana abalenzi babuulinga bannaabwe ate nga abaana bafa by the way abaana twafiirwako abaana mwenna mwabiraba mu mawulire naye nga gino gyonna emize egy'ebisiyaga gisinga eyo mu balenzi lwaki bo lwokubanga baba n'ekimizi even mentally I've been studying about a lot of mental health mbadde nsoma nnyo kubikwatagana ku mental health obulamu bw'abasajja mu bwongo omanyi nti abasajja bafa n'ebintu byabwe hajjati omukyala nze ajja kujja ngambe nti Dr. Anifa kano mugambe nti owange nze bwe kyantuukako nakola bwe nti oba nze waliwo gwe nawa ku magezi bwe gati gamukolera uganda try omusajja yaafa kiki male pride anti kati awasizza bana buli gyalaga fire naye muntu ali ki ali omu n'akigatta ku mutwe n'akisirikira nekijjula n'asparkinga waya nezeegatta nezikuba kati muleete abaana baffe abalenzi ng'ennaku z'omwezi 9 ffe tubakwatako by the way tubakwatako ekisooka ng'abazadde mu ddiini ez'enjawulo
kubanga tetusosola kubanga Hajjati atuula n'omwana we inagamba nti alina kuba musiraamu bw'otuula mu takisi otuula na mukatuli kiyeka kuba gw'oli mukatuli emirimu gye tukola na baddiini zaffe byonna nga bwe tutakola na baggwanga lyaffe byonna gwe leeta kasitaabanga mwana mulenzi wakati wa myaka 8 paka myaka 18 ye muvubuka noono ng'atannavubuka tumukwateko tubeere nga tutambula olugendo luno ennaku z'omwezi 9 Hajjati mbadde nkusaba omanyi olwo olunaku lwaffe lw'abalenzi nyina bamulekwa bangi inshallah gye ndi bannaaye nawe Hajjati gy'oli yes inshallah nja kwogera n'abaana baffe abalenzi inshallah taala tubasaba bambi mukube ku namba z'essimu ze twabawadde 0772 75 0708 oba 0701 75 0708 kigenda mbeera kya lunaku lumu naye nga inshallah ekyatukozesezza kino twagala kulaba nti nno ffe abamu tulina ebintu bye tuyiseemu mu bulamu bingi naawe ali eyo olina byoyiseemu bingi ze nyina abaana bamulekwa abaana ab'oku street nyina abaana abaaki naye nga ensonga zonna ebiseera ebisinga ziva ku bataata so twalabye ng'ensonga eno tulina okufubulaba nti no at least inshallah omugigi oguddako guleme kuyita mu bamaama be bayiseemu guleme kuyita mu ffe bye tuyiseemu guleme kuyita mu baana baffe bajja bye banaayitamu so tulabe nti na list mu bantu 10 naye tufunako abantu 10 abasajja bagenda beera abasajja bajjagasa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam so that's why tubasaba abazadde muleete abaana ku Pearl of Africa Hotel essaawa ne bagiyita Win 5 ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogujja abaana baffe tubabuulirire abaana bayita ekisiyaga kifuuse ekisiyaga abaana baba tocharinga naye ng'omwana atya n'okuvaayo gamba nti maama abaana babanaama okimanyi nti omwana ayinza n'ofuna ebbwewabi naye ng'atya n'okugamba nti mami kino kuba akimanyi boggo kuba akimanyi ojja mukuba kuba ate waliwo ekintu ekirala omuzadde oyinza obba n'abaana 5 naye ng'abaana abo kuliko abalalu kuliko golaba omusirisa abazadde abamu bajajinga abaana baabwe omwana najja nagamba maama gundi ankubye because otegedde nti ono mwana mulenzi abawala ne bajja nga bakuloopera gundi ankubye nga buli gwe bakuloopera akubye ng'okuba amazima baana Aisha najja maama Akram ankubye n'okuba Sumaya najja Akram ankubye n'okola ki n'okuba towuliriza sayidi ya Akram yes nakulanga amanyi owolereza ki bawala kati buli wanaovaawo ojalanga Akram akutte ewabi wakuba sister we ne bubeera ku ssomero sometimes abaana bembeera bazitwala batandika okuwala n'abawala fulira omutima omubi eri omwana omuwala eri munne sister kuba amanyi maama gwakola omutima gunga nti abaana abamu abayingidde gino emize egigenda mu maaso mu nsi oluusi kiva kufa abazadde n'omufeelingsa nahating abawala banne manga balenzi nahating omukyala akimanyi abawala babi kiringanga n'omwami okuwasa mulimu abaami nayeetamibwa dda naga asijja wasa nafa nga afeelinga yakiraba bakuba oba maama we yabonaabona nnyo oba kiki yes thank you so much so tugezeeko abazadde okulaba nga naffe tetwekubira sayidi olina abaana bawala olina abalenzi abaana bonna batwale nga kyekimu bawe opportunity yeemu ono asobola okuba asitula akadomola ono kidomola but let them all carry a jerrycan yes it is just ono ng'omulenzi asitula ekyaliita 2 omuwala asitula ekyemmeka eky'ettaano bwe kuba kusoma sciences n'omuwala akola kyazisobola n'omulenzi ate tugiragamba nti tosobola kuba mulenzi n'osoma gynecology ate nabo tubeetaagayo you know for certain reasons ate abakyala nabo bakola kibabeetaaga kakati gwe buli lwonaabanga okimanyi nti gwe omwana woono omulenzi bw'onaaba tomutegese yakula n'agaana abaana be okusoma abawala kubanga ye bamutuntuza abawala batulemyanga emigundi bw'okkiriza privileges essimu ogiwa muwala munange kangi woona omuwala kuba ye bajja mukwana n'abalenzi babakwana ennaku zino you get what I mean kwegamba abaana abalenzi tubatadde to be vulnerable naye tugenda basomesa kati n'okubata dokita by the way kino kikulu abaana abazadde musindise nnyo abaana bammwe okutandika okugenda okukola nga bato boys n'amala senior fo gwe n'olaba nti nno ayina okutandika okukulabirira naye senior fo aba akyali mwana muto akyali mu mikono gyo naye omwana n'obasanga
kyova abaana bangi bakozesa drugs pressure emuyitirirako alina okudda okulaba nti no naye akola mu future like abeeko kyabeera tetukoze control kugamba yesu omwana osobola omuexposinga ko naye ate omulaze ennyo ssente kati ate ejjukira abamu baaba nabo ebyo oba bali mu biduuka oba bali ku street oba bali olulimi lwe boogera olulimi duto ku ye ono amubuulira mukyala gwe yagize bw'ati kano nako kawuliriza nako nga kagamba enange ekyo kangezeeko baakoze batya mwana bwe namaze okuteekamu ekibaaba nagenze nekuba omugundi ekikonde nenfuna essimu mwana nakoze bwe nti n'omwana naye naakola ki tutegere environment gye tuteekamu abaana baffe naddala abalenzi kuba tugenda ne tulooza kasita omulenzi tafuna lubuto naye kati byafuna ebibi bingi kyova olaba abazadde kati bangi bakweka n'abaana baabwe omwana omulenzi kati kankulageko nti mu nsi ezimu musiri mu bawarabu omwana omulenzi akula amanyi bizinensi ya kitaawe kuva eno wansi taata waba musisi wa mpuuta n'omwana jabeera musisi wa mpuuta taata bizinensi ja aveno wansi nga aguluminga omwana we nga newa taata kuga newafiira mu myaka ng'omwana ali myaka nga 16 omwana asobola taking up naye wana abasajja mukweka ebintu nga tulagaana mwana omulenzi amanye kikyokola amazima gennyini simmwe muwasa kati abakyala abangi naye n'otakufuna nabaana bo ba exposinga nti bannaye kikyokola zino zembawerya mu school fees nzijja mu neetikka nsala embaawo ne neetikka enku n'omutwala naawe azisale ng'akulaba yes atuuyane naye akulabe nti ojjamu essaati kwegamba n'obimpana n'ogamba nina okukola abaana baffe tebamanyi nti by the way sente tezirabika lwaki anti buli kyakusaba bw'aba abaddayo ku ssomero daddi lisiti yange eriko ebintu 6 kati n'otwala ebintu 59 you apologize munnange ensonyiwa bino nkozeeko 59 ekimu kiganye omwana ye eri endala provision and budgeting abaana baffe tulina obbalaga nti mu provision muno we don't live in a life of luxury nti buli kintu kiri awo surplus omwana wo muyigirize nti tukozesa budgeti munange sente zibuze lisiti waleese 56 biki ebyetaagisiza ddala nze kyenakola shopping list yannema ndowooza nyinanga 15 ewaka mulimu abaana bange ba orphans baani naye kati ngendo langa nyina okuba ne millions ekitone nnyo nga 6 okukola shopping yokka kati kyenakola neŋŋamba naye lwaki nze mmenyeka abantu bano they should know nti ampadde n'ebiteetaagisa n'akuteerako kaki mukuddesomero ebibye mbamu bye baagala agendeyo n'asanga abaana abalala ababalina ssente oba oli alina abaana be 2 n'ayagala oproviding esseeti ayagala omugulira eri omwana ajja na wodropu yabintu thank you what I do now shopping yannema kati mbaga bannaye my budget is 1 million muli bameka nti 10 nti okay 10 when dividing as bameka 10 ngama okay anko bavuge batwale mu supermarket buli omu agula ekyatwala kuki ku ssomero I leave them omwana amanya nti mbadde njagala ekitabo ekya bbulu manya mbadde njagala perfume ne body spray ne deodorant kanguleko dio I don't mind about their shopping zolumala nga buli omu mubuuza olyoke nti kati nammwe mulabe nti sente zimenya because ojja ne list nga mami I want this and this and this and this naye manya nti ne mami asobola okubeerawo sente nezimukola ki nezimubula kati nyinayo omutwalo gwa packet money next time abadde ayonoona ekitabo yawandiseko papers 2 amanyi bajja kumpa shopping at least nga kino tekinnaggwako kukyonoona nyina okuddamu nkole shopping list yange thank you so much nayongerako ebyokunywa abamanyi kigenda kunyiga ye that is the other we talk about provision abazadde tuyina okuba nga abaana baffe tubawa niye tubasomese nti naawe hajjati wano wooli osanga wandibadde essaawa zino ogamba kino nakino nkyagala naye budget doesn't allow we live in a world of restrictions si buli kimu naye abazadde abamu tulaga abaana baffe nti buli kimu weekiri kebe time we have to show our children that time is not surplus omwana tomulaga nti gwe obudde buli awo ate buli awo buto tolina nakyokola naye ekintu kyekikulu kya byonna kya ssente abaana tubawe naye nga tubalaga nti nno ssente ziva wala
sente teziri ku mukeeka bwakusaba 10 zennyini bw'omuwa omwenda mwaka naanayo apologize bannange 2,000 zibuze ate bannaabadde ayagala 10,000 ne weekunkumula you apologize omwana alitegeera atya nti nno omuntu mu nsi obeeraawo n'otafuna olinakwata emitwalo 3 omwana pocket money anti kyebava bagulamu ebiragala kubanga ebiragala babitundaawo ku mageeti g'amasomero ebiri mutwalo ne gugwawo nagamba mami the money is nti okay I'm going to nsindika omutwalo omulala amazima ne gugwawo kuba n'owa 3 period ojalaba yemu gyakusabiramu n'ow'omutwalo gwe nawadde ate omwana gwe sseba omuweeza 3 kakati bw'aba n'aba bali batunda ebibaaba byabwe ng'akolamu ki sente nnyingi nnyo kyova olaba agenda ku kantini n'agamba buli muntu lya kyoyagala ate bw'amala yamanyi sente azigabanya ate kyova olaba oluusi bafuna powers ezitali zaabwe nga bakyali batyo mu ddoomu bamutwalanga king anti abagulira gwe gundi leero gwogula genda ogule kino na kino people start praising him kakati n'afuna that virtual aura aura n'abeera nga ayina virtual powers ate mu class do you think oyo mwana asobola okuwa atunulira omusomesa n'alaba engatto yawali ya mitwalo 5 pocket money ayina mmeka ayina dola ze 10 kakati atunulira omusomesa musajja wattu esaati gye yajjiramu luli ne leero gy'alimu yagiterezeza butereeza olowooza oyo eriko ekituli erikooki omwana ng'akupima so muleete abaana abalenzi hajjati mbadde nsaba gwe kennyini mu ddoboozi lyo ogamba abantu ti n'abaana abalenzi they matter kwegamba n'abaana abalenzi tulina obbalabawo simanyira lulimi lwe tuyinza kukozesa n'abaana abalenzi tubalabewo naye bo bennyini abaana abalenzi mubaleete tubagambeko mu budakiika obutono ennyo inshallah dokita kusaba osiibula abantu baffe omusomo gubadde mulungi nnyo by the way nze njizeemu nnyo Dr. Hanifa is my mentor era ensobi ze mulaba nkoze eyo manya mukama wange alinako omukono tusabe Allah ate nga bwe tubasabira abaana baffe tusabe Allah akituweemu obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanziza nnyo jjajja wange bajjajja bange mwenna bakyala b'omugenzi mama ku Entebbe Road Nassejje Rehema naye mutumidde masha Allah mama ngo omulungi HAJJAT Sarah Kigozi family yange yonna mbagala nnyo twekuume tubeerenga tuli balamu nkoze ne brother Omar ku camera Allah batukuumire tebwerabira program yaffe every Sunday saawa mpaka saawa 2 ne tujiddamu ku Rocktown saawa 8 mpaka saawa 9 Dr. abawadde namba ze omwana akulemeredde newe kinaba kyetagisa mutwala butabika ajja mukolerako insha Allah paka ku saawa esembayo mpaka wanamutereza okufuuka omuntu okufuuka omusajja omulungi okufuuka taata okufuuka grandfather okufuuka husband biidhni rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.